waliwo embeera gye tulina okunoonyerezaako nga poliisi ekatwe ebakanye n'okunoonyereza okwo. Yabaddewo olunaku olwajja okusaawa nga 12 ez'akawungeezi nga kigambibwa waliwo abantu ababadde bakulembeddwamu omwami Elian Skin amannya ge ne Mugwanya Patrick abagenze ku washing bay y'omwami Bajjo mu mbeera ey'okuba nti nno balwanagana mu katambiira akafulumye okalaga embeera eno. Omwami Bajjo alabika okuba nti yajjayo mukugubalagala bwe yafuuye abantu bano kubeetaasaako, era waddamu okulabika akatambi akalala nga kalaga nti emmotoka emu yakoonye eyabadde evugibwa abazze n'omwami Elian Skin yakoonye emmotoka namba UBK M230C eyabadde ey'omwami Bajjo. So okwo kwe twasinzidde okugulawo omusango gw'okukoona emmotoka naye mukawekwewa mu mbeera y'emu, era akatambi kalaga nti asikaali yakubye amasasi emmotoka endala egigemesa okuba nti nefuluma oluvannyuma lw'okukoona emmotoka ya Bajjo. So waliwo omusango gw'okuba amasasi nga kwetadde n'omusango gw'okukoona emmotoka n'okunoonyereza akavuyo konna. So twasobodde okujja nga poliisi esobola okukwatako asikaali amanyikiddwa nga Kalebo Vincent yafulumiza amasasi nga kwotadde n'omwami Ibn Kabadia agambibwa okuba nti y'omu abadde emabega w'obulumbaganyi obwakoleddwa eri owamwami Bajjo. So kunoonyereza kukyagenda mu maaso naye nga tuvuddeyo okufumirira ekikolwa kino ekyokukozesa amaanyi okugonjoola ensonga zonna kuba ku kyetutegeddeko abadde balumbye kulaba nti bakuba omwami Bajjo olw'okuba nti azze leetawo obulumbaganyi eri ekibinja kyabwe mu bigambo ku social media ne mu mpapula z'amawulire. So tulowooza nti musobola okuyita mu mbuga z'amateeka omuli okubawa okuwabira ono omuntu mu kkooti bw'aba bateddeko ebigambo nga si bituufu okusinga okukozesa ebyali. So twabategeezezza nti bonna beeyanjule ku poliisi mwami Bajjo ne Elian Skin agambibwa okuba nti yadduse mu kabuya ak'okubakwata, era tule mu nsonga zino abo bafayire enyeyongezebwayo eri ewa DPP atuwabule ekubatuuzaako. Afande emisango bingi balinga bayita emisango gya Elian Skin ng'ogwa katsi olumakuba abantu bituuseewa. Omusango gwa katsi yaloopa omwami Ibra Kabadia yaloopa Elian Skin. So Ibra Kabadia yakwatiddwa olunaku olwajjo era ndowooza ajja kwayungibwa ku fayiro eyo, naye tiyaloopako Elian Skin, yaloopa Ibra olwatiddwa ebyabukuba. Afande emisango gy'aba celebrity egimumanyi ogigulawo ne tutamanya gegikomekkerezebwa. Era nga nammwe bwe bibasobera naffe olumu bisobola tugulawo emisango gino tutandika oginoonyerezaako ne twesanga nti abantu bano ate basisinkana wabweru wa poliisi ne kkooti ne bagonjoola ensonga zaabwe nga tewali n'omu alina interest okulaba nti naagobererwa omusango naye abo bamalirivu okuba nti nno bagudda. Waliwo embeera gye tulina okunoonyerezaako nga poliisi ekatwe ebakanye n'okunoonyereza okwo. Yabaddewo olunaku olwajja okusaawa nga 12 ez'akawungeezi nga kigambibwa waliwo abantu ababadde bakulembeddwamu omwami Elian Skin amannya ge ne Mugwanya Patrick abagenze ku washing bay y'omwami Bajjo mu mbeera ey'okuba nti nno balwanagana mu katambiira akafulumye okalaga embeera eno. Omwami Bajjo alabika okuba nti yajjayo mukugubalagala bwe yafuuye abantu bano kubeetaasaako, era waddamu okulabika akatambi akalala nga kalaga nti emmotoka emu yakoonye eyabadde evugibwa abazze n'omwami Elian Skin yakoonye emmotoka namba UBK M230C eyabadde ey'omwami Bajjo. So okwo kwe twasinzidde okugulawo omusango gw'okukoona emmotoka naye mukawekwewa mu mbeera y'emu, era akatambi kalaga nti asikaali yakubye amasasi emmotoka endala egigemesa okuba nti nefuluma oluvannyuma lw'okukoona emmotoka ya Bajjo. So waliwo omusango gw'okuba amasasi nga kwetadde n'omusango gw'okukoona emmotoka n'okunoonyereza akavuyo konna. So twasobodde okujja nga poliisi esobola okukwatako asikaali amanyikiddwa nga Kalebo Vincent yafulumiza amasasi nga kwotadde n'omwami Ibn Kabadia
agambye okuba nti y'omu abadde emabega w'obulumbaganyi obwakoleddwa eri owamwami Bajjo. So kunoonyereza kukyagenda mu maaso naye nga tuvuddeyo okuvumirira ekikolwa kino ekyokukozesa amaanyi okugonjoola ensonga zonna kuba ku kyetutegeddeho abadde balumbye kulaba nti bakuba omwami Bajjo olw'okuba nti azze aleetawo obulumbaganyi eri ekibinja kyabwe mu bigambo ku social media ne mu mpapula z'amawulire. So tulowooza nti musobola okuyita mu mbuga z'amateeka omuli okubawa okuwabira ono omuntu mu kkooti bw'aba abateddeko ebigambo nga si bituufu okusinga okukozesa eryanyi. So twabategeezezza nti bonna beeyanjule ku poliisi. Mwami Bajjo ne Elias Skin agambye okuba nti beyadduse mu kakuyambako okubakwata era tule mu nsonga zino tulabe oba fayiro eno eyongezebwayo eri ewa DPP atuwabule yetubatuuzaawo. Afande, emisango gino balinga bayita emisango gya Skin ng'ogwakatsi olumakuba abantu gituuseewa. Omusango gwa katsi ya loopa omwami Ibra Kabadia teropa Elias Skin. So Ibra Kabadia yakwatiddwa olunaku olwajjo era ndowooza ajja bayongebwa ku fayiro eyo naye tiyaloopako Elias Skin, yaloopa Ibra okuba nti bwe yabutuuka. Afande, emisango gy'aba celebrity egimumanyi ogigulawo ne tutamanya gegikomekkerezeddwa era nga nammwe bwe bibasobera naffe olumu bisobera tugulawo emisango gino tutandika ginoonyerezaako ne twesanga nti abantu bano ate basisinkana wabweru wa poliisi ne kkooti ne bagonjoola ensonga zaabwe nga tewali n'omu alina interest okulaba nti naagobererwa omusango naye abo abamalirivu okuba nti nno